oyitiriza amalala oluvannyuma lwava ku sipaaka n'ofunayo buhiiti n'olowooza nti oli next to God omanyira abantu wano bakubira ogenda oyimbe mu nkuuka ne bagamba bakuwa miliyoni mu kitundu nga temunnanga mumpe miliyoni 2 nnyoko abasajja beeranda linaakutimba n'omudisappointinga ku last moment wetwalanga sita olina obuyimba 2 n'ekitundu oyimbira audience y'abalokole audience y'abalokole teyagala bantu baamala kuba abalokole tebana bandongo naturale kubanga n'obusiraamu bugaana okuyimba civic mu luwarabu mu lusiraamu okuyimba buli lw'okuŋŋanya abantu nga bagenda kwekwana buli lw'okuŋŋanya abantu nga bagenda kunywa ebyokunywa bitamiiza buli lw'oyimirira ku stage n'olaga ekisambi omusajja n'akwegomba kuba bayibuli egamba n'okutundula omukazi n'omwegomba oba omwenzeeko ebyo Katonda tabyagala. That's why abategesi b'ebivulu osobola okukola ebivulu emyaka 2 gy'omaze mu ndongo nga Abitex n'ofuna mu kivulu kimu nti guno omulimu mukolomire. Kaakati promoter yaggula wandibadde omuyamba n'okola mobilization mu bafanero n'ogenda mu bakayanja bakubira essimu nze nkyebase okola olunkulu tonatuuka kati wagudde tonatandika kati anagenda okugula nabo n'oyimba n'okeesa enjuba omuyimbe nakasita okola lonki n'otofuna abantu gwe future yagenze promoter teyasaliddwa promoter yatunda expense yayinza okuba yagijje negwe erinnya lyakuleseewa amalala Katonda agaana amalala mu ngero 6:17 Katonda alina ebigambo 7 byakyawa wa 6 bya mizo gyali amaaso ag'amalala olulimi olulimba omutima oguyungi ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguyiribwa ogoberera ettima asinga obukyayi mu b'oluganda kyembadde ngamba Alien ne Bobi Wine bavemu ebintu Alien ategere nti bali ku ye nze ndi mu kugatta baaluganda siri mu kusiga mu bukyayi naye gwe oli muwala oyina amalala oyina akayimba kamu n'ekitundu tonakuba nnyimba zituuka ggulu wefudde Arakeri wefudde Sirindiyoni wefudde Malaya Kale wefudde ekirala kano abanga akubiseeko akasubi abayimbi bangi abagudde olw'amalala sigwasoose okuyimba abayimbi bangi Katonda bakuwanga erinnya ne ssente n'osigala ku nnomalitayo omwebazanga era gwe omuntu yenna alaba bw'obanga osaba Katonda mugamba yi Mukama Katonda nzigyamu amalala nsigalenga bwendi singa ofuna feemu ne ssente naye abantu bafuna bufeemu n'obusente ne balabanga bamaanyi nnyo okusinga abakati wagudde lw'amalala lunkulu kulowooza nti gwe otegeera bala tebategeera my friend sigwosoose okuyimba kati gaali ose negakusala Katonda ali mukumalamu malala na buwumba tuutu nti n'abaana abantu abakuliraanye mukunja nakubira essimu nagamba twagala interview n'omweragirako ne bagala twagala oyimbe wala luweraga ayimba njagala gwosoose okuyimba kati genda oyimbire obutebe bwewayimbidde n'ogaana okumanya ennaku yo nti Mukama onsitudde nenzigyamu amalala Pastor Bugembe ekivudwa kitagwa Bugembe amanyi audience ye Bugembe talina malala Judith wabyo weleta amalala wamulaba gye yakoma muyina okukendeeza amalala mu biwumba tuutu mmwe Bugembe kimufuulo w'amaanyi mu balokole talina malala Bugembe bw'omuyita tijalo tuyimbe ona ng'ajjayimba takaluubiriza Bugembe asobola n'okuyimba n'otomuwa balance n'atayogera n'agenda kyena muddamu ne mukolagana gibayita omuntu omugezi gosobola ki Bugembe afuze industry ono omwana ng'omba naye agenda atandika okubiyiga ogamba oli mulokole simanyi sigenda wa kiseka ng'ate abantu b'oyagala okukyusa bali wa kiseka Yesu yajjirira boononyi tiyajjiriramu abeefula nti muli batuukirivu bw'ogenda mu batamiivu bagambe nti Yesu alokola awonya bameka bamwegaseeko ojja funa kuleddi mu ggulu naye oli wano oziyiza emikono munze sigenda wa kiseka kati kyekyagana okola mobilization ewa Pastor Kayanja kyekyagana ogenda otunda tiketi ewa Fanero kyokka ne makyakyabugo obadde nga ogenda ng'oyimbayo obadde basula bajja ku Sheraton waseera show tunatuuka kubeera mu bajuliana tunatuuka kubeera mu bacorporate n'oseera show n'ogisala emitwalo 10 ate mu makyakigula n'otambula ng'oyimbayo kati nga wabadde nga agamba nti bannange ndi w'amaanyi nnyo nti onyuma okulaba emirundi 2 nti omuntu wakulaba emirundi 2 ojja musikiriza asasula emitwalo gye 10 ajje ku Sheraton nammwe obuyimbiyimbi obuwumba tuutu Katonda kaali kujjako ekisa n'effevo ojja kubanga Gabbi Katonda tayagala muntu yeegulumiza Katonda ayagala omuntu omukakkamu nga Bajjo omuntu alina empisa nga Bajjo omuntu atavuma nga Bajjo omuntu ayagala abantu nga Bajjo omuntu atanyinyala nga Bajjo nze ngenda ku TikTok nengamba munvume nennyumirwa nengenda ku Twitter yange Alphonse Mukazema kama munvume kyemwagala nensanyuka nanvuma nensanyuka sinyiiga kuba nze kennyini nfaanana kivumo nze bw'otanvuma nnyiiga nkaaba Katonda ayagala abantu nga ffe that's why Museveni amulese mu ntebe nti Museveni tanyiigira bamuvuma
Museveni yankopa ndine kye yange njagala nnyo abantu okumva to interact with the people obonvuma obompisa eki ate ne sikunyigira ne nsigalawo nga nsanyuse nze muntu agala kati munvume kye mwagala ne nsanyuka because I'm a human being no lyavuma he is a human being and it is right all right to do what he wants kati wagenze kutta sente amalala ge gasse sente olyawo oli mukwemoola ate gwe future ya gundi kali yafudde kati nagenda okupangisa jikiro badde muzibu wali ng'olimba limba abantu nti oleeta abantu kakati abantu bategedde nti weewanikira bwereere kibi nnyo okubanga oli muyimbi mulokole ng'olina amalala balokole mukomye amalala mukoze ky'amaanyi okutta ekifaananyi kya mukama waffe yesu kristo yesu ayagala abantu abeegonza nga pasita bugembe ng'oli bakiyita batya profesa oluzungu lugenda yesu ayagala abantu abakkakkamu nga bugembe era buli muyimbi ba gospel ajja munayimba naye nyinyala abantu b'ensi oba ayimba oba muwumba tuutu yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abasamiza abondoonya abamenya emisalaba yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abatamiivu yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abenzi yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula ababbi bamukomerera n'omubbi n'atamwenyinyala yesu yazuukiza balazaala aboonoonyi Bazakayo abali nga bahoza abantu yaberanga nabo yesu ayagala nnyo aboonoonyi kati gokubye kyezaffe yesu toyagala genda ku bivulu by'abansi bawo bansi toyagala genda wakiseka gende wakiseka obulye bamakanika enjiri balokoke ne video